at least kale Trump mwaniriza na essanyu olwejjo nina abasajja bange bali eyo babadde bali mu maziga nga TikTok ate erabikako waloka katono waloka screenshot kinadde ntadde wano mu group mukwano gwa aliwo nga bagezaako okwaccessinga TikTok nga tebagiraba era mu kiwandiiko TikTok kyasoose okuteekayo okubadde nga tateeka a law banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you can't use TikTok for now. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on solution for the reinstating TikTok once he takes office. Please stay tuned. Kati ekyo kyabaddewo jjo. Ne wayisewo hours ntono nnyo kati omusajja wange yagimpeeza ku ssaawa zaadde 4:31 nze ne muwabye namuwadde kaakati wayisewo akaseera katono asooke eno audio ya muntu naye kati kankweko essanyu kakasa nti awo TikTok abantu gye bajaagalamu yaŋŋambye bw'ati kasiwulira ddoboozi evuddeko munnange ewaffe naye ekomyewo naye tetumanyi oba enaabeerako bbanga lyonna naye ng'ekomyewo nze accounts bbiri nina eya US akati kikulaga abantu engeri gye basanyuseemu kati okusinziira ku bo olumu omuntu abeera ku kishifuti awo nga kimukaluubiridde kati bwagendako ku TikTok kimuyambako okusalaasala ku stress na biki kubanga omuzungu omuchina ya designinga TikTok eno mu ngeri ey'enjawulo ng'eyawukana ku apps zetukozesaako erina buli kimu nze otali mwe nabeera ku TikTok nga njagala tomwanijeri nga bakuwa buli kimu kyokola kyoyagala kati emaliriza nga as far as entertainment is concerned tesingika so wetwogerera essanyu katwendoza yebaye president wa TikTok loza soko tuwe Trump ng'agamba TikTok is back then otuwene kwoyo tuwanjawulo nnyo yali muntu musanyufu to the extent that tewamanyanga ddirwanyiza oba lwali omusanyufu he was always joking olumu TikTok is back. But I said we need to save TikTok because we're talking about a tremendous... Who in this audience goes with TikTok? Many? Yeah, very popular. And frankly, we have no choice. We have to save it. A lot of jobs. We don't want to give our business to China. We don't want to give our business to other people. Hi everyone, it's Show here. As you know, we have been fighting to protect the constitutional right to free speech for the more than 170 million Americans who use our platform every day to connect, create, discover, and achieve their dreams. On behalf of everyone at TikTok and all our users across the country, I want to thank President Trump for his commitment to work with us to find a solution that keeps TikTok available in the United States. This is a strong stand for the First Amendment and against arbitrary censorship. As we've said, TikTok is a place where people can create communities, discover new interests, and express themselves, including... Pata kulimotio, sigala ku BBS Telefaina, tukuwa utambula mu celebrities. Olutambula mu sumulula, lukutu